Okukungubagira abadde Ssaabasumba w'Orthodox mu Uganda Yona Lwanga kukyagenda maaso ku kitebe kyabwe kya St. Nicholas Cathedral e Namungoona ng'abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okutuuka. Olwaleero Bishop w'eggulu ne Eastern Uganda Sylvester Kisitu era nga yabadde e Buyonaani Ssaabasumba Lwanga gye yafiiridde akomyewo. Anajjukirwanga olw'obuweereza bw'emyaka gyonna okuva obuvubuka bwe mpaka enviiri ze we zizze nga zitukula n'ebirevu bye byonna ebifuuka byeru ng'ali mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo, okuweereza amazima, obwenkanya era n'eddembe eri abantu. Ebyo binaamujjukirwangako. Ne President Museveni aweereza obubaka obukubagiza ng'abuyisiza mu minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ng'one Namungoona atuuseeyo ng'awerekeddwako ababaka okuli Owerwa Emiyaga Theodore Ssekikubo n'omukyalo ow'omubizinga by'eseze Helen Nakimuli. Oluvannyuma bakulembeze b'Orthodox nga bakulembeddwa Bishop Kisitu ne minisita Baryomunsi beesoza akafuba okulaba engeri y'okuziika gye kunaakwatibwamu. Government shall accord an official burial to the late Archbishop. Baryomunsi ategeezezza nti eggwanga lifiiriddwa omukulembeze w'eddiini atazikawo era nga gavumenti yeeyamye okumuzika mu kitiibwa ekimugwanidde. We hold a meeting with the leadership of the church and the members of Archbishop's family, particularly this is his family, so that we work out the program on how we are going to manage the funeral arrangements from now up to when we finally send him off. N'akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga ng'ali wamu n'ababaka okuli Bikakasiddwa ne Joyce Baagala batuuse Namungoona era omubaka Helen Nakimuli n'abaaniriza n'abannyonnyola ebikwata ku ddiini y'Orthodox n'abasaba okugyegattako. Mpuuga atendereza emirimu egikoleddwa omugenzi. Mu buweereza bwe obuvunaanyizibwa bwe yakutegeera nga munnaddiini ategeera ekifo kyalimu si kyakulembera Orthodox Church mu Uganda yokka naye okukulembeze eggwanga ku nsonga kubanga obuvunaanyizibwa bwa Archbishop n'ogumulinyisa ne bumujja omukulembera eddiini ye n'okukulembera abantu bonna kubatambuliriza mu mazima, kubatambuliriza mu kunoonya ekituufu n'ekisinga obukulu kunoonya obwenkanya. Omubiri gwa Ssaabasumba Lwanga gusuubirwa okutuuka mu ggwanga olunaku olw'enkya okuva e Buyonaani gye yafiiridde. Joseph Ssettimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.